This is Insider. Ndi mwana. Kubona abakazi bobiriga abakadde. Buli mwana wene obwana bo bulabikadde. Aba bakazi nje mbavuna ruepo after time. They have raped me. Bongamba abakadde era file ziri ku CPS. Yeah, they should be careful. This is Insider. How do you start life? So, tata badde mu bulamu bwe bemmanya abantu babadde ayagala. Ngera bwe bamugamba ekintu akikola. Asooka ye hamu. Kituufu. I agree with you. Era ne mu video yasembyeyo mu bulamu bw'ensi yayogedde ku Amisi. Tewali lunaku mu ddwaliro lwabadde atakubira baba yasiiba. Mukulu waffe, mukulu wa baba yasiiba. Bane every day. Baba moyo. Nze we natira wano we twasembayo okuyombagana atera nzaluke kwabambi dadi abadde obanzalukisa emirundi emeka mwana nali namugana waki tonzalukuka gumu konzalukuka bonzala dadi nganzalukuka ku musanvu ku 12 abannono Tamale oli musiru naye soko je kakati sente zaffe ziri ez'omusajja wa wota wazije tinazijjayo naye mwana Ane kutumayo. Bulika sepeka yako no kamaze ngaja koyombere datika. Ana. Asatu adde kukira. Kati tuzijjewe ndala. Tyamze. Engolozo ziri zibazagenda. Ye muzeyi nga wajjeyo sente zengo oli mwana we. Ayombere datika. Asatu. Ngesha kimaze. Kati jewe ndala. De mpulale. Kati ani nabyenchi abala wano dots. Chaku. So mumpi mirundi yeyeyo nonera omwana we atwadde ba Luganda ba business partners kyenjogedde kyo yanyonona gamba mbimpimpi ye ya traininga mutabani we obukodyo obwe bwonna nze ngambye mirundi gyagalamidde mu ttaka yeyeyo nonera omwana we so hamoyo wetwayomba guno ogusembyeyo ne mugambako wano nemwana sonyiwa junior yali anzitira wano yali anzitira wano yayomba yasibika kitu sinagenda wano yali anzitira nagenda yayomba nyonyo kati nekimuyombya ki siri naye mu lutalo olwabujiifu azanyire eno gwozanyire webale nnyo ye bambi abadde ayagala bwe mulumba tulumbe lumu kati yali ali mu lusala obugingo walya ku sayidi ki walya ku sayidi ki nno mwana wattu saalya osegera naye nayagala byabadde ng'ayogera mbanjagala nnyo obutabeera ffenna nga tetwogera kintu kyekimu we balance audience. But do you believe kubanga olumugaali watukubiramu nange nga mwendi do you believe nti bugingo bamukuba amasasi? Of course I believe, and me my submission wasn't. Do you believe nti amasasi nalabako ku biwundu? I do believe. Lwakubeso bimwe mwakola temwantegeera. People think it buli ekibeerawo people should support you. Tebalina kwebuuza bibuuzo. Mwami sasa Simon Muyanga Lutaya oyinza okungamba Junior kino na kino oli mutuufu naye wano nze na pointinga loopholes ezaali muki ziddemu kubeerawo yazi kutumye kati awe wali obuzibu kwa Pastor Bugingo mukwano gwa daddi nnyo bambi mukwano gwenyo kati muzeeyi abaayina watudde agenda okulaba ekyano omupiira kigukuba kivuzeeri kireeta makoona kireeta penalty kyana kyatuleera kyana ki omwana nankubira yali anzese ovaamu otya nemugamba gina Junior wani Junior wani we mwana simumanyi mbonafudde netuziika ekitooke ngenda kuziika ekitooke yaziisa omugogo nga gende mulaba Tamale wange ani amutabudde kati ye bambi ngaalooza nina akasente no kensirikidde ye yali alowooza
teriyampadde ttundi yanjule era kalidde sente akanda kalidde sente naziridde ki ne mugamba muzeeyi ku luno siina sente zenina naye keesi yamu njirabamu samu things bye tulina otereezaamu Amesi ye yamukubira Hamu ye yamukubira namugamba taata nkwetaaga bannange yajja nemusangawo naye mu bintu byonna ebyakyusa obulamu bwange taata yagamba omwana ono mwagala nnyo ne bwakola ekintu nga sikiriimu ndabanga abagenda omutta yino yali alowooza tebagenda kunzita bambi was protecting me nangamba omwana ono ayinza okufiira mu kavuyo kano omusajja bamukubya amasasi tuli ku madakesi ate ono ebintu abikuba abizeeri he was protecting me era nafukamira ne mwetondera omanyi omuzadde nga alina ekyana ekitategeera bulungi buli kiseera kyabeerako because bali abali settled baba batambula kino kyekikusumbwa oba olina kwosazira ku kino tekitegeera kyekikusumbwa kyakola abaana waka ng'ayavula tivi n'azijjamu ebintu n'abyasa wembadde kiki ekiyinza okukalubiriza mu bulamu nga Tamale taliiwo yabadde antegeera yekka yabadde akutegeera naddala mu famire eyo yabadde akola ki akutegeera era nga taata sali wetuyomba ne daddi taata sali nga abo bajja kuddamu olweggulo nkugambye nze yanninda kuva ku ddwaliro twaliwo ng'abantu bangi teyayogera naninda naleka akuba akasimu nanga nti twayogera kusunanga nti wamanjagadde ku kati ovanga ku taata nayagala ekintu kye ovanga ku taata waakuyita munwe daddi Tamale oliwa nyamusange wano ku Joysta kunwa kati ovanga ku taata wa nze nga daddi aŋŋamba ebintu nga ntugamba maama wo ng'okumutwala mbali ba maama abalala Tamale yatalina lugambo naye maama wo tomugambe naye era n'otamugamba n'otamugamba nnyo era nabimugamba nakomawe ne bamuyisaamu eggaali nga gwono ate nekyananziza ate emotoka yali tayagala gendanga naye nga Tamale oli wajangu ontwala netugamba nnyoko olwo omutwalawo mubali bamaama abalala bambi abalabeko naye ngaera nzira nembigamba maama awo nga wiiki namba olutalo lukyokubewaka tebamubuuza tebakwata era mwana gwe babigambye nnyoko oyo omwana era mirundi wazaalira omwana ono mirundi wandekera omwana ono mirundi omwana wandekedde ono abadde asese mirundi nnyo motoka za mirundi takisi 26 ziri luddawa kati tuli ku mazima kuba tuli ku kamera ebyobugagga bya mirundi byonna omanyi gye biri obikwesa obisirikidde mirundi 26 ziri luddawa taata nga tannavaawo buli maka yagawa ebyago buli maka yagawa ebyaki ebyekyengera bimanyikiddwa kuba yakitegeera nti engeri gy'alina abaana abangi in different mothers wajja baawo okukola ki okuyombagana so buli maka gamanyi ebyago era walabye ennyumba y'omukyalo eri opposite yo yaffe ffe baani abekyengera nabali bayina ebyabwe so yagenda okuvaawo nga buli kimu akiwadde abaana be kati bwombuuza ebyobugagga ombuuza byawa
byekabalagala byezana byekyengera byawa taata where in fact it is wetagana letters of administration to administer what when the estate has already been given out. So family meeting gyempulira egenda okulula okuteesa ku byobusika egenda kuteesa ku kyekitaliwo lwaki otubuza abo nedda family meeting egy'okuteesa ku byobusika erina okubeerawo okitegeera erina okubeerawo neze kugamba in my opinion watuula wano noga nti nze musika ebyapa bya Tamale nzembi n'ebyapa ebyo biruwa please kwata mpola okitegeera bwemba natuula wano neŋŋa nti nze musika owa social media oba owa family Julia tonvuga reverse that's not what you say wasoma reverse psychology wali otegeeza musika wa social media owa social media oba owa family gweke mu family yaffe mwami Tamale mirundi yabadde omusika wa kitaawe si taata sali kubona ni gwe babadde bamanyi si muzeeyi kati ze am aware of the social media kyova wendi wano kati biri ebya family bya taata sali tobimbuusa ne oli muyaye luli wayogera birala tewayogera bwotyo wagamba nze musika ebyapa byonna nze mbina ate biri mmanya ge kati ngamba wa social media musika wa social media kuliko ebyapa by'ettaka kuliko ki ebyapa by'ettaka ng'obimbuuza ng'omutume the way you ask gwe wabimpa ngira mbitereka lwaki omanyi twala twawule bamulekwa ne bamulekwa abakubi b'enduulu manyi ndaba nnyo abantu boogera ennaku zino ntigano omulekwa waawo kusanga youtube mami Tamale watulangiridde ng'okulya amabugo kati ndi wano yogera bayinza njagala nyambulira amazima bagga nti amabugo go bampagankana ebya family birekere taata sali era nze opinion gyempadde obusika bweweewa buli ludda obwa social media family bwenaaba tatange neseetaaga na busika nsikire ki what is kizimbe mu kibuga what is there zibona ebintu by'obusika gyabadde abanja sente omanyiyo ezo nze zonja zibanja kati then natoke taata babadde abanja please mwerete ng'obudde bukya declare yourselves kayo government twamaze ogibanja waliwo ba individual taata waba abadde akubanja we reporting tudde ku mabu ezo baziwaane inze ate gwe mulekwa anedda sebo nze plan ndi mulekwa asigaddewo abaana ba Tamale ogenda kulabirirako bameka genda kulaki kulabirirako bameka ku baana balese abaana bagira balindamu bamala obbabala ati bukedde yasembyeyo okuba mbu baleesaana oba baavudde n'ebisajja mu ebyabwe nabikubidde nembe mbw abaana ana omusajja yagamba dde alina abaana bangi yaganda okubabala yagamba bangi kakati abaana bagende ewaki ewa taata sali mabugo bande bagamba nti nze agenda manyizo onkoze bulungi bankubidde simba ngamba John yali wanakuyisaamu egga abaana badde baganza nekubira neweegaana abaana badde baganza agenda obbalabirira kati gwe musika tompa busika owa social media kali mu social media nayaliramu abaana bameka baagala ki tomanyi baana baganda bakyo baagala obuuza gwavaayo ewawe bakitaawo sinafuna boddi kuba meetinga all of them bajja wange ekyengera ati my residence gye nazimba that baba Tamale here we are naye nze mbasange gye bali it won't happen kati ekyengera yewa kitaawo
Nawe ere wote. Nazimba nange. I built my house in Chengera, the political command center. Kitaawo waliwo ekintu ekyafanga kimunyiiza. Ekyabakazi abakadde, kyoyagala abakazi abakadde nga tozaala. Kyamunyiriza wanga Donizera yamuwa amasuuti ngangula. Muyango ine ebintu. Tujja video nga teyebaza Donizera okumuwa amasuuti n'engato. Donizera teyampereza sente. Nga Cesara we ngaluma Cesara we. Don't talk things you don't know. Era yangamba nga mwana wange zaala. Naye oyagala bakadde. Funa ekikadde kimu kale okibirige. Naye yogera wano naye nga nti uli mu bakadde tozaala. Era nawe ogambye ne Tamale Junior ogenda kuzaala muzaale. Tewali ali watenze enkosa. Eyo omukazi alina ssente yayagala okuzaala omwana nga serebu. Mwana wali abakazi nga ayagala kuzaala mwana nga bamumanye ensi emumanyi ajje mumuzaale naye nga alina ssente. Any woman with money contact me and you want to give birth to Zale Junior. Do you want to buy land or construct a house? Worry no more. Boss Land Estates is here to serve you. We offer services in selling land on different roads that link you to Kampala City, land surveying, land title processing, letters of administration processing, general construction works, and property management. We allow payments in installments. Our plots of land are prime and are near main tarmac roads. Prices are affordable. Inspection is free. For more packages, call 0777 490 785. WhatsApp 0704 699 388 or visit our offices at Ham Towers, Level 4, Suite number HT54, opposite Makerere University, Main Gate. Boss Land Estates, we guide you home. Ndese nagana aba ekyangana okuzaala era olutalo lwonna lwe twatulalitata nkuzaala bakazi baavu. Ano omukazi omwavu naye amenya. Bakubwa emizimu ekiro bayina enkyaca zikutula amasuuka ebijja bye biba byagwamu babanga bali mu organization olabira mwana olabira kojja olabira kiza waliwo omwana gwe nayagala naye ambu muwe emitwalo 5 bakwate nnyina omuzibu nagamba emugagwe nze mbeera mu meeting ez'okulya emmwanyi mbu tuli mu bibbo by'abalongo Paati eyakirawo gy'abadde ayina ey'obusajja buno obutasenya mannyo obutambalanga. Wabulabyeko. Omanyi muzeeyi alinga mugenda bukola mutya? Muzeeyi omulaba abadde nga bonda ba junior. Fesi twajejjako amaanyi. We don't take life serious. Kale muzeeyi ebintu ebimu byabadde yugira abadde nga asaaga. Ninga muna abantu mbu bagenda kuzika nga nyimiridde omuntu okusigala ebweru ndabakwana bakazi bange. Where? Gusigale bweru gute. Ekyo kijja bakosa. Egwaki. Mwaganya okola ekiraamo ky'omufu ekyo kijja. Ate omwana ayimirira ku taata we. Omufu bw'aba ne kyayogedde. Twani muzise nga ayimiridde ne taata we Dereti Yohana mirundi wali ku kijja ate ayimirira ati. Abadde yetaaga kuzika mu museum. Era bwe ndifuna ssente nja muzimbira kibata museum. Ennyumba nga nnene nga mulimu when I get power. Don't worry in the next government. Mirundi memorial nja muzimbira museum eyo gye bikolebwa. Kale no mwadde musaba gavumenti mwagala abazimbire paaka ebazimbire oluguudo ebazimbire library kubeeka amayumba ebyo mwabyogerako nga gwe abadde asiiba naye nga mubibanja. Nze bintu bisatu byensaba gavumenti bisatu. Era bakasale mwatwalire nyweza kamera bisatu kamera yiyo tunula byenjagala president atuyambe. Ekisooka abaana baganda bange abeetaaga okusoma babaweerere education ko omwana bw'omusomesa future ye baki ntangaavu. Let them oba bafune essomero limu babeere omwo basome baganda bange. Ekyo kimu. Naffe abaamala okusoma abagala okuddayo okusoma tuweebwa omukisa okuddayo tuwongereko masters agala okusomera ekyo kimu. Ekyo mirimo
president ne bwana atuwa sente bilioni za sente teri kizibu kijja kuggwaawo kwa sente tezimalawo bizibu naye abaana we babawa emirimu basobola okulabirira bakadde baabwe because we are qualified twetaaga emirimu to be placed ekisembayo financial social financial empowerment buli family erina ebizibu byayo waliwo family ya mwami Tamale takyalina basoma waliwo erina abasoma waliwo erina abataagala kusoma waliwo abalina amayumba waliwo abatayina of course the problems are not the same kati buli family eweebwe sente ekole ebyayo tetwagala kubeera nga tudde ewa president waliwo family over and over time zijja so general ways we do this for once and for all bino ebya memorial si bibi naye si kyekiseera because memorial tebagirya memorial tereeta sente ebyo bikolebwa nga family zimaze okutereera then netufuna after time netufuna kyetukola ekyokujjukira era ligase ya kitammwe ya Tamale tevunanyizibwa ku gavumenti of course tevunanyizibwa ku mwe abaana singa musoma ne mukola mwe bennyini okujjukira kitammwe mukola kiri 100% kyenkugamba I agree with you obuzibu bw'okutegeera guze njala kwebaza Katonda final amagezi ne bwe tunazimbira mwami Tamale oluguudo nga family ye eri bubi kiswazaffe ko oluguudo tebalulya oluguudo tezomesa baana oluguudo teleeta basic needs we need to have basic needs for these families kikwasa ennaku nti president ennaku zino abadde akitereeza ngaddayo mu bantu abazze bakolera government family zaabwe wa the last family gye nakalaba yabadde yatito yokero olutwa Bazilio nti abantu bano president yateekawo enkola okuddayo bakole ki abanoonyerezeeko balabe embeera mwe bali bayambibwe so I think those 3 areas na yogeddeko ne General Muke those 3 areas should be given priority omwana talabirira baana kati zobadde nga nti junior baganda bameka bogenda okola how can I take care of you work what ndi mwana kubona abakazi bobiriga abakadde buli mwana wene obwana bwo bulabikadde abakazi nja bafuna na rep after time they have raped me bongamba abakadde era file ziri ku CPS that they should be careful I'm a minor era nabigamba aba abakazi nti omukazi mugamba nti you are raping me but be careful to face the consequences. You were minor nga weevuga mu mmotoka ne weetwalayo ne weeyambula ne weeyambula. What is the definition of defilement and rape? Kale they are defiling him. Kwa basinga obukulu lwaki tebalaba nti ndi mwana muto bakutwala by force but tebalaba nti I'm still young but nesonyiwe aba bakazi bajja bakwata by the way women who use young boys you'll be arrested. Tuwa misango kati kiki ky'osuubira otutereerezaamu nawe that mirundi taliyo kyaba nti banne musuubire kino ogenda kukyusaamu ki tewali era kati somanye ebitabo kati kola bwoti tewali kyenja kukyusa abakyalinda Tamale mirundi senior day bubakeeredde there will be no Tamale mirundi senior talidda era n'enkola y'ebintu teridda kati prepare for the one who is around me and move forward. Nze Simon Lutaya sagala kussa kubanga omwoyo w'amagezi kazi okutegeera tutambule butambuzi tugume nze junior omanyinga bw'onaaleeta effujjo bajja kutta mangu ani omuna obulamu bwange era bumpi my life is short kati ze kita kyantiisa kwe kufa nze nnwanira lunaku lwendira bataata wange muyanga. Things concerning death are no longer my nightmares. I'm only wishing for one day I will see my daddy again. So katigwa ngati bajja kutta bonna bafudde leero babase olunaku lwo Katonda lwe yakutegekera nze okufa kwa taata kwa neewonyeseza because I didn't see it coming.
twali mu ddwaliro nga taata bagenda namusibula olunaku lwe lwabadde luwedde nkugamba ngamba ndi Kiboga nzijja kugamba nayo n'omusajja akyuse nedda batugambye bajja kumugjamu amazzi ogusembayo nali Kiboga ne baŋŋamba nze ate actually nenkulira badokita ne baŋŋamba nti akati mu ICU gyali atuddemu era n'ekiro nenzija ekiro nga mwe abaatula ne mu meeting ey'okumutwala ebweru nga nkukubira nkugamba nzija but I felt something wrong that day. Empewo yanfuuwa honorable minister kyatakolangako olukuŋŋaana twalumala ssaawa 9 ate mwennyini minister yajja nankuba akamana nga your father is in ICU again, we finish up and we go. Nze ntuuka ku ddwaliro nsangawo baba John kye nasooka omugamba naye John eddwaliro lino linaawonya muzeeyi. Do you believe nti this hospital enaamuwonya? Nga nkibagambe naye baŋŋamba bwano walwalira buli kiseera bwe tumugjawo bubi bajja kunyiiga banange kye mbagambye nti wano tawonerawo. Kati ate mwali temukoze entegeka mu mutwala ebweru nti lwaki tukozesa leeti? They took long to accept that they can't handle the case. They had even deceived your mother nti ono tugenda kumusiibula tujja mulumu amazzi leero ekiro enkyagenda tumusiibula ne mugamba that's rubbish. So naye nze byonna Katonda bw'ati bwe yakitegeka ne bwe twandimututte ebweru ne bwe twandiise baddokita bonna ne bagwa. Ekintu kyokka ky'oyinza okukolera mirundi ekirungi kiri eki kukkakana na kukyusa mu mbeera zo. Sijja kukyusaamu tewali kyenkyusa. Ekintu kyokka kye musobola okunkolera mumpe ssente. Ate zikukkaka gye mumpe ssente nja kukkakanya. General Nalweso, thank you so much. N'aba gavumenti bonna mwebale. Right now advice. Mwami Kirunda. Musajja oyo w'amazima Bebe Kulu. Minister Babalanda. Mama Kadaga, Speaker, General Muhozi, General Salem Saleh, His Excellency himself. Segera abantu bangi, Mami Magambo. Obadde na kyogamba Nalweso. Tovuma Nalweso. General. Tovuma Nalweso n'ondeetera ebizibu kubanga ekyo twaki. General Nalweso. Advise nungi, but money. Naye yasonyiwa kitaawo. General Nalweso mwebaza bambi. Yasonyiwa kitaawo. Yamusonyiwa era ffe General tetuminaako buzibu. Era General tumwagala nnyo. Era mu bantu ababadde baagala mwami Tamale General Nalweso abaddemu. Naawe okimanyi. I know. Kati nze bulijjo lwaki temuŋŋamba ekyo. Ekyo nti wali baagalana yamusonyiwa. Yali yamusonyiwa. Tuli wano nze nkubiriza omanyi bwe mukubiriza ne muvuma balowooza nze mbawagala. Ati muyanga tate munneebuuzaako. Start. Beera ng'onneebuuza. How old are you? General Nalweso ne mwami Tamale baali baddeesonyiwa dda. Madam, oyina emyaka emeka? Anti nkubuulira the latest updates. Osekera. Wadde waliwo kale mwami Tamale baabadde tasonyiye. Naye General Nalweso ne bali era General nkwebaza weebali. Mama General Nalweso. Yakugambye kakkana. Nze kakkanya. General Nalweso nfukamidde. Weebale kutwagala, weebale kwagala taata, weebale kumubeererawo. Era nze nga Tamale mirundi senior aliwo kati. Advise tuzaagala but with money. Mwami Tamale kyali bambi kyamunyiza money sente. Kati you support us olaba oba tetufuna empisa. Nze empisa zijja nnyo nga nina sente bannange. Naye bwemba sizirina bannange nsiiwuuka empisa. Buli kimu kintama. Nze mwami Simon Muyanga luta gavumenti. Saagala abantu ga nti nakuwaayiriza kubanga abantu bano banvunaana ebintu bingi nakuwaayiriza bityo planned kid bwe bityo onywa ku mwenge. Owulidde. Akenge nkanwa naye kati nakavuddeko. Tata okwasemba mudala yanga mwana wange. Nvudde ku mwenge era kubira Joyster eti kuleti zange bazigabe. Nava ku mwenge. Mwenge naguvuddeko kati nwa yogurt. Nwa yogurt. So tujja kuba n'empisa when support is there.
nga webadde jja so nebaza abayimbi yali eniskini bajja Eddie Kenzo ne mama Nyamutoro mwebale kujja fresh kid champion Ogudo champion Ogudo yapa amabugo ya mitwale 5 champion amabugo kumaga wadde tulangira nti twagabani banange buli YouTube yalidde amabugo gange amanyi stage je tuddako egenda kuba ya mabugo accountability bugo buli atatu sa bugo yes ba mulekwa tuliwa kasoko yaga junior yafuna sente naye kasoko my brother lwaki tosirikako lwaki yaga junior yafuna sente mbwabadde omubanja sente mbombanja amabugo asigwe mbadde manja ani gwe obanja amabugo yeye arabyenga naye teyagatuusa kasoko yenja musonyiwa kubanga naye abadde mwana wa mugenzi manyi twadde tulina abaana abajja obukulukulujja vakukuboni jakukabira onazirwa ayagala kutusitika stage eddako ya bugo nzaaga banja gwenga bugo accountability Fulandi Mulekwa bugo oyagala mabugo bugo stage ojajiwulira ba YouTube abalaye banonya poloti busabala mu views ze mufunye ba YouTube nga muzeeyi afudde bali banonya poloti busabala tebannaleta ne bana YouTube akyeyampa ku mabugo ba YouTube kati nalabyeyo ba YouTube abamu bagala kuyingirira nsonga za family. Please I'm sending this warning and I'm very serious. I don't want any YouTuber to get involved in family affairs which you don't know. But you said there are no family issues. You searched there are no family issues. So what family issues are you worried about? Batandise okuletamu abaana. Kitawa badde n'abaana. Abaana bameka. Ebyo si concern yo. For us abakwatibwako ensonga weyayi. Naye bo bali bameka. Ati tebibakwatako, we shall tell you at the right time. Nimwe mutaliko kuba. Abaana bameka. Kati bakwata ekifaananyi ky'abasenga abange ne bagamba ati bakyala b'ekifaananyi mu kyaki. Some of those people are my aunties. Banyoko bo bali bameka. Banyoko bali bameka abatuufu. Abanasobola okuvaayo. Betujja okola waliwo abaganye okuvaayo. Ng'ate nze mba. Ate nja kwogera ku musajja ono. Tuleke twagenda dda. Bana abaliyo mubeereyo. Waliwo Bana Mwandu Byona nga bakaba basajja. Akajja byo Bantu okutya bakutya. Family ezizoja banguka nga banyiziza bulungi. Ebyama bubu. Mundeke buli mwasirikire wa. Boje amasimu kavuga nze mama wowe kyabadde kanze ne mwana wange leka abaka John mukulu wange twamuwulira twaliwo abasiri nemwanzemba mama wabona bali mu maje ame This is Insider.